Mugamba mutya abeekumidde ku channel yaffe eyitibwa LF256 amannya ganze Faith Keya. Nnaku lwaleero nziza okubalaga engeri gy'oyinza okukozesaamu enniimu eno naddala mu abasajja abasala ebirevu ewaka n'abasala ebiri mu nkwawa nga toyagala obutuke. Osobola okukozesa enniimu eno ng'omaze okwesala bulungi. Katufune enniimu ogisalemu. Omaliriza okusala ekirevu oba enkwawa, funa amazzi g'enniimu, ensupu w'enniimu, omuteeke mu ngalo, omale omwesiige ku birevu oba mu nkwawa. Ng'omaliriza okubisala, togenda kubutuka. Waliwo n'abantu abakulu abatera okwesalira ewaka nga tebagenze mu masaaluni. Omala okwesala osobola okukozesa juice w'enniimu eno, togenda kubutuka. Bwe kityo bwe kiri. Amannya gange nsigadde nze Faith Keya. Ngende mu maaso n'okwekomera ku YouTube channel yaffe.